The Newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munyivu nnyo nnyini ddala afulumiza list y'ababaka ba Parliament oboolyawo abali essaawa y'olunaku olwaleero abategenda kuddamu kubeera nga bafuna kaadi ya kibiina ekya National Unity Platform. Baabano bawererako ddala nno list nene nnyo nnyini ddala nga kuliko n'abo abanene abewuunyisa bo badde tosuubira kubeera nga ate bali ku layini emu yeeno. Abangi be mumanyi nabo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abangi be mumanyi nabo kwebali wabula n'abalala bangi abataliiko. Mu ngeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'obakuutira obutagenda maaso na kubeera nga muwuliriza ebigambo eby'okubawulayawulamu naddala nga bakozesa koodi ey'amawanga oba tutiyite tribal code eya tribalism n'agamba nti waneeno Uganda tuli muntu omu ffenna ekituluma kiri ekintu kimu kya kukyusa buyinza. Mu ngeri y'emu David Lewis Rubongoya nga ye mwogezi w'ekibiina akaatiriza era ensonga y'emu kwoteeka President wa National Unity Platform mu Buganda Mwanga Kivumbi naye agenze maaso n'okubeera nga aliko byayogedde yenzedde ni abatuusaako ensonga njagala okubeera nga mbaniriza n'okubeebaza n'obategeeza nti kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala most especially mu abagenda maaso n'okubeera nga ate mungoberera n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu njagala obbasaba vidiyo eno gimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era naawe nga gwe munuuli gwe ogusoose okuba nga olaba vidiyo zaffe njagala obeera nga nkusaba ekintu kimu kyokka ogende maaso n'okubanga video eno ate ojimpera like bwomaliriza o subscribing okone mukado kajem personalize okateke mu always bulofuna notification ku mboozi zonna ate ze tugenda maaso n'okubeera nga tukuterayo ku mukoto guno ogwa Beyond the Newsroom. Awo wennyini nzikiriza tutandike ne video eno owulirize ebigambo bino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero nkugambye omuliro gugenze maaso n'okuba nga ate era gunyooka. Wuliriza. Ayina obusobozi ate nga tusobola omwesiga bangi mulina obusobozi mukuwa oluzungu musiba amatayi naye tetubeesiga n'ensi tebeesiga. So njagala nnyo mumanye nti tetuli basiru kimala musota kutulumira mu kituli kyekimu emirundi ebiri. So let's get involved. Abamu mwesimbewo nze navayo ne mbakubira omulanga muveeyo mwesimbewo baganda bange. Buli wamu mwesimbewo muchalenjinge. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afudde n'ategeeza nti si basiru omusota okubalumira mu kituli ekimu nga kino nno kitegeeza ki bw'agamba nti tabeesiga buli muntu yenna ateesigika nga n'abantu tebamwesiga wallahi ne bw'anaaba ali ku lusegere lwagenda kumusuula ate tagenda kubeera nga adda mu Parliament kubanga tumulabyeko ng'oboolyawo akola ebigambo bye n'abituukiriza nga bwe yagamba Mpuuga nti zaayo ebitaano oba tobizizaayo ofuluma n'amufulumya era tubirabyeko kyova olaba omulaba mu ntalo eziri ku social media nga tomusanzeeko mu lutalo nalumu oba lwa family ng'alwetabyemu. Yavayo n'akola statement ng'agamba nti n'obwonaaba Eddie Mutwe nga gwe akoze ensobi nja kuvaamu nkuweeyo ne bwe mba nze nkoze ensobi mu accountable munfuule munteekeko ekyo mumbale ku ekyo kye mba ngenze maaso n'okukola kubanga nze mba nina osasula omutango gwakyo. Ekitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali serious nnyo n'okusinga ate gwe nga bw'okirowooza. Kakati no David Lewis Rubongoya ye wuno n'agamba okufuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform olina okuba ng'okikoleredde ku ground so si kujja waneeno ku kitebe kya Nuupu ne baba mbu bakumanyi nnyo oba okuyita mu banywanyi ba President Kyagulanyi Ssentamu oba David Lewis Rubongoya. Olwene muli wano muli bantu mwenda mwagala position emu mwagala kwa MP position emu olowooza NUP esobola okuba abantu mwenda kaadi ku kifo kimu kitegeeza kyekyo automatically oba oyagala oba toyagala mwegujjawo mu office yange omunajja n'ameeting nze ground kweli nyonyonyo
oba wakafuluma omulala najja gwetomanyi kiri waffe sindikatimu obuuze omulala najja ababodaboda bonna bali kunze n'abalala n'abavubuka bonna mwena muli mwenda mwena mugamba muyina ground n'ekibiina kirina okuwa kaadi omuntu omu yekka kitegeeza kyekyo nti bwe tuba tugezaako okuharmonizinga n'okukola kyonna ekyetaagisa bw'oba tofunye kaadi y'ekibiina fokasinga ku kiri ekisinga obukulu omanye nti kale sigenze kuweerereza mu parliament naye ate nkyali mulwanyi wa National Unity Platform nina okumakinga sure nti president bw'atuukayo nangenda kufuna obuvunaanyizibwa mu kuzimba Uganda empya. Ebigambo ebyo bya David Lewis Lubongoya kakati listi y'abo ababaka abagenda okugenda mu maaso n'okubeera ng'obaoliawo kadi y'ekibiina kya National Unity Platform ebayita mu ngalo ngenda kubeera nga mbikuwa n'esooka owuliriza ebigambo bya Kyagulanyi. Gwe Muhammad erinnya eryo toliswazisa basebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubasisinkana. Njagala okwebaza Deputy President waffe olw'obubaka bwawadde ne bwe soogera. Okusingira ddala nja kwebaza Katonda yatugayidinga ku bye bitukola si magezi gaffe. Naye bwe lowoozaamu nti negiri emyaka giri egyatusala singa yali Deputy President kubanga byebyo byetutegeeza ne tosobola kutegeeza kintu nga tosobola nakukyogera. Sebo webale nnyo webalenda awo oli musiraamu nakati oli musiraamu. Njagala okwebaza Comrade Right Honorable Joel Ssenyonyi olw'otukulembera obulungi. Sebo tukoze bulungi nnyo n'abaka ba palamenti. Ebigambo omubaka Muhammad Kivumbi byagenze maaso n'okwogera nga bisimbyeko nnyo essira byebyo nno Kyagulanyi byagenda maaso n'okwogera yenno nno listi emu kwaba ababaka abatagenda kuloza ku kaadi ya kibiina kya National Unity Platform. Wuliriza Muhammad Kivumbi. Owatipi atali naffe nga mulimu gwe tutategeera gwe ogonze mu Blue Ocean tugenda kuteekako amaanyi gaffe gonna Mukama Katonda ge yatuwa. Wala ezo constituency 50 tuzaagala wano ku kidogo. Tuzaagala ku kiki kategori ey'okubiri njagala mumpulirize bulungi. Mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology. Ezo mubagambe bonna tujja. Era sebo president agala kusaba kino constituency wammanga tutulereyo mangu nnyo tutegeyo ababaka tubasalewo ng'obudde bukyali. Zezino wammanga Masaka municipality muntegedde bulungi kimanya kyaba ki kimanya kyaki kaboka ki muzimanyi mwamuzongera nga nze nsirise kandi emikono eyo waliwo ey'omulezi gwe bayita Jime eyo is a vacant constituency tugenda kirumba nalo na mutima naki n'otujogajoga nti gwe wa National Unity Platform owagira lino litala lya Museveni etamiivu osobola tujoga kwenkana wa ne tukuwagira n'otakoma kuwagira Museveni ne n'ogamba nti muhoozi kayine ki mukanyegala amanye ebizibu by'eggwanga eyo. Endala mumpulirize bulungi endala bagiyitaani ani entebe Kawempe South wano we tuli owali ekitebe kyaffe eyo constituency. Ye Kazibwe Bashiri Mbazira ali ku mutwe nga mwenge gw'abakulembera ekibiina kino ekya National Unity Platform. Wulira ate ebigambo bya His Excellency Bobi Wine. Tulina ababaka nga bw'okyogeddeko ne wano wenyini simanyi oba tulinayo mubawo mbaka waffe wawana aliko NUP ticket naye wana amanyiwo. So ezo constituency zonna ezirimu abatagala ziri empty nga Deputy President waffe bwagambye musobola okukyalenjinga
Cynthia ne oli empty entebe wali empty una agendayo wali open. Abantu bajja okusalawo ku nsonga eyo. Njagala okubasaba abakulembeze betulina wano banange mubere outspoken. Mubere outspoken tubalabe nga mwogera. Titubagambe genda kasuka mayanja. Waliwo omubaka omu yagenda nga bamaze omugula n'agamba ekikulu aba NUP bangamba ngende enjote petrol station we nagaana ne balyoka bankyawa. Banange sibagambe kwokya petrol station. Bagambe kuwogera. Ndaba nnyo ebiseera bino bangi abali outspoken. Ndaba nnyo Honorable Namugoyo. Ndaba nnyo Madamu Ticha Namboze. Ndaba nnyo ababaka baffe bangi nnyo nga bali outspoken. Lwangisi alutamago sijja mwogera bajja gamba mujubisa nnyo buli omu amulaba. So use that social media. Baganda bange njagala babuli abamu kumwe mukyalina mentality nkadde naye abantu babawo ku zero traditional radio station ne TV station waliwo radio zemaze emyaka 7 nga temumpulirako kyogamba abantu bawulira biki byenjogera. So use social media. Temubeera ba slave ba traditional media kuba TVs ne radio ezingo bungi zikontrolingibwa na kyemalira. Yasalawo nti ono muleete ono temuleeta ono ayogere ono tayogera. So ye Kazibwe Bashir bwekuba kumusimira kumutemerako ttaka ekyo kyo kiwedde. Owulidde bigambo His Excellence Bobi Wine byageza basiro okwera nga ayogera ndowooza tubijjamu amakulu. Ekyamazima amatuufu kano ke kaddaako okutunuulira ababaka. Kakati eyo statement gyakoze eraga nti ne bwankubadde oli ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform nga tolina kyokoledde balonzi bo kaadi y'ekibiina teriiyo. Era tugenda kuddamu kulaba ku parliament unless jangonga independent nenga ffe ekibiina kya National Unity Platform tuwagenze Damas n'okwera nga tukuvaamu era nga tukuta ne byonna byokola ekibiina nga National Unity Platform tekibiriiko. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nze neewunya nnyo omuntu ali mu Central wano most especially mu Buganda ng'akeera ku makye mazima n'abanga kiwagira gavumenti eno egenda maaso n'okukola ebintu bino byonna ebyo. Omuntu mu Buganda muno nga kyawagira Museveni oye ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. Babaddewo ebbanga ddene nga batuvuma enkwe wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe abo be mulaba beekuluwaisa ne Museveni bebe enkwe. Kubanga omuntu bajja n'afufukaza nnyoko n'ekitaabo omuntu bajja n'akolako ebikolobero ate newekulubesa naye obeera waki? Oba wankwe wuliriza ebigambo bino. Ayogera ku bizibu ebiri ewammwe na Kaseke. Lutamaguzi neetaaga okujja omubulira ebiri ewaabwe. Sekioleko nyina okujja okubulira ebiri ewammwe. Nabukenya nyina okubulira ebiri eruweru. So speak the truth. Be seen to speak. Finally, we are not coming there to tell people things about you, especially when we are incumbent. Tetugenda kujja eyo gye muli gamba bantu birungi bibaliko na biki bye musobola kukola wabula mmwe mukole ebyo ebinaleetera abantu okulaga nti ddala mujja sobola okubaweereza. Bigambo bya His Excellence Bobi Wine agenzi maaso n'okubeerera ng'ategeeza nti ababaka immwe abali eyo mukimanye era mube bavumu nnyo regardless of oba oli wa ggwanga ki leka baleme kubeera nga bakozesa ekyo n'akozesa ekigambo kya David Lewis Rubongoya weeyagale nga ggwe n'abalala bakwagale olw'ekyo ky'oli so nga tokyeganye. Kankuwa ebigambo bino obiwuliriza. Deputy Secretary General waffe akyogeddeko titobeera shaayi kubeera kikyoli naddala ng'oli wano mu Buganda. Wano omuntu yenna asobola okubeera Omuganda kyokola tulinayo Abaganda Wawu, tulinayo Abaganda Gere, tulinayo Abaganda Nakabala. Mumanye enjawulo ne Bakaswa. Tulina Abaganda tulina muffe abantu abawawudde empisa zaabwe ne bafuukira ddala Abaganda n'okusinga abaazaalibwa muno. So buli muntu ali mu Buganda oli waddembe okubeera Omuganda nza kugamba nze mubanda wa Kabaka.
kasita ofiitingamu n'oweeyisanga abantu abo bwe beeyisa bwekityo bwe kibadde ebbanga lyonna tekitandise ku mulembe gwaffe. Mumanyi omusajja gwe bayitanga Daudi Okyang? Daudi Okyang yali mukwano gwa kabaka, yali mukungu mu lukiiko wano. Kummwe bonna tewali yali azaaliddwa. Katoyagala kungamba tudda mabega oba tudda maaso? Tulina kubanga tudda maaso. So temuwuliza tribal sentiments za Museveni, but very importantly understand the problems of your region and speak about them. Totyanga kwogera ku kutulugunya kuli wammwe, totyanga kwogera ku kibataka kiri wammwe, totyanga kwogera ku busosoze buli wammwe kubanga bye biri mugenda maaso. Speak about them, but understand the plight of your people. Kubaba obatumanyirizi bubi abantu munnange ojja kufaanana like any other politician. Ate nga abantu baffe bategeera. They can see through the pretense, they can see through the lies. Make sure you understand the plight of your people. Njagadde nnyo kibabuulira mmwe abakulembeze b'omu Buganda muno. Kuba abantu baffe many times tebafiiringa represented. Understand the plight of your people and fight for them. Tulina muno bannaffe bangi nnyo. Tajja kwogera ku nsonga ziruma bantu ba Buganda. Ne bw'ozoogerako atajja kuyita musosoze nti toyagala Buganda kuba ozoogerako n'obusungu. Muli baddembe okunyiiga oba bawe ekinyiiza. Ate abantu mubabuulire kubanga Baganda bagamba ow'ebbango bw'otomwerumukira teweebikka. Mulina okulekerawo okwekkiriranya. Omuntu yenna bw'akukyawa olw'omugamba amazima oyo aba yakukyawa dda gamwongere ogamugambe. Ensengo eyo nga givuddeko bassebo ne bannyabo, omulama gwa leero gwa kusinkana nze kigenderwa kyange kuba kyajinga. Tewakyaliwo budde. Twamala ebbanga ddene nga tugamba tugende mu kulonda oba tetugenda mu kulonda. Naye twabayo ne tubategeeza nti tugenda kugenda mu kulonda. Si nti tetumanyi Museveni kya pulaninga kola. Tukimanyi. Naye ffe tupulaninga kola ki? Yendako tokyogera wano. Njagala ogenda maaso n'okubanga nkuwa interview eno yonna nga nkuwe ebigambo bya His Excellency Bobi Wine owulirize obubaka bunene nga bwe buli. Bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okubasisinkana. Njagala okwebaza Deputy President waffe olw'obubaka bw'awadde ne bwe soogera. Okusingira ddala nja kwebaza Katonda yatugaidinga ku bye bitukola si magezi gaffe. Naye gwe lowoozaamu nti ne giri emyaka giri egyatusala singa ye yali Deputy President kyandibadde kiti. Kubanga byebyo bye tutegeeza ne tosobola kutegeeza kintu nga tosobola na kukyogera. Sebo webale nnyo webale ddala. Oli musiraamu. Akati oli musiraamu. Njagala okwebaza Comrade Right Honorable Joel Ssenyonyi olw'otukulembera obulungi. Sebo tukoze bulungi nnyo. N'abaka ba palamenti mwenna abali wano. Abaliyo kati ne ba incoming. Naye abaliyo kati mutukoze bulungi nnyo abasinga obungi. Munzikirize bassebo ne bannyabo nga sinagenda wala mbasabe ffenna tuyimirire. Tuweeyo akaseera katono nnyo nga tusirikiridde ku lw'omwoyo gwa kitaffe mu Katonda Pope Francis yatufuddeko. Omwoyo gwe Mukama guwe ekimuli eky'emirembe n'ekitangalo ky'olubeera kimwakire atebekere emirembe. Mwebale nnyo mwebale ddala ne bwe mutuula bassebo ne bannyabo. Sijja na kwerabirako na ku Baganda baffe abaabuzibwawo nga twafunye information nti bali mu CMI bali mu batulugunya. Mu abo mulimu muganda waffe gwe bayita Ibrahim Kimera. Oyo nno ow'e Masaka. Waliwo muganda waffe gwe bayita Shakur Sentongo.
oyo w'ejjinja waliwo ne muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael we Matugga bawambibwa tewali official statement yonna egamba nti bali wano bali wano ne tumanyi nti bali mu CMI bali mu batulugunya twongera obbabanja Mwami Museveni ne batemu banne balina okumanya nti tukimanyi nti bannaffe babayina bayinza okuba babayinako obuyinza ssaawa zino naye ekiseera kijja kutuuka tujja bababanja nga bwe kyababanja ddamulira nga bwe kyababanja kibalama mu ngeri emu njagala n'okwaniriza mwannyinaze Fortunate Nantongo manyi nti wakyabulayo akabanga mwezi gujja lwayinza embaga bweyinza okubaawo naye nga twamugwana dda ate si yekka ne Honorable Mpalanyi mwamulabye ate nga si yekka namutaawe yababuzeewo wano kati ate si yekka ye Lutamaguzi yeye BTN Media Beyond the Newsroom. Banywanyi munzikirize mbatere wano kabadde kadde kasufu nnyo nnyini ddala ate okubanga tukomyewo okubanga tuwayamu FMB era nga ate mbatuusako ensonga semasonga. Nzaddeni tuli ku Beyond the Newsroom tusinkane nga Mungu ate akkiriza. Mbere bulungi banywanyi mbagaliza bye munjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.